Ketono, kabiri mu bibiri. Bannange ffe tuli ano, ogwaffe tugukola. Kitundu kya biri mu bibiri. Dokita Kaddu ayina gy'agenze ffe abakirimu ne Lawino. Tuli mu hanimuuni. Hanimuuni gye tulimu eyaffe ababiri dokita temumugamba. Fred mbamanyi ebintu byammwe awamu ne mwami Solwa ne Joseph mbamanyi naye munnange Dokita Kaddu temumugamba. Temumugamba. Mulangira Kimbugwe bambi nkusaba nkwegayiridde. Mulangira Kimbugwe nkuzeemu naawe Joseph Nyago kituuka. Bannange temugamba Dokita Kaddu nti ndi Lawino mu hanimuuni. Tuli eno mu hanimuuni. Tuli eno tunyumirwa. Nva mugulira kakombooti anywako. Wuno mugulidde n'akasuwa k'amalwa. Naye kati njagala mutwale oluva wano. Njagala mutwale mugulire kasoda ka Coca-Cola. Kyentera okuwulira mbu kawooma. Naye ate nze tebimpomera. Simanyi naye nga tuli ne Lawino. Lawino ni naye. Namutwalidde ddala. Naawe Kavulujjole nkumanyi. Oyogera nnyo ne Dokita Kaddu naye temumugamba. Mbegayiridde bambi. Lawino kamubawe wuuno. Temusaagala mugambe nti mbalimba. Lawino mukwano. Tuli mu hanimuuni naye babuuzeeko bannakyoto. Babuuzeeko. Babakazi abaakazaala enviiri bazisalako. Emitwe ne gifaanana endabirwamu. Eyo y'empisa y'abakyoli. Y'empisa y'abakyoli. Yongera obabuulire nze kankuwa obudde Dokita Kaddu bw'abeerako atupapya. Musajja mukambwe nnyo. Musajja gunene gube yali emmere ne bikutta. Ye tayagala twogere eri abantu. Ne wamma bwe tubeera babiri twogere nga tanajja yogera mangu. Yogera mangu. Bw'oba ogenda mu mbuga y'amazina wenna oyambala n'onekaanekana. Bagambire ddala bamale banekaanekane. Lawino naawe yogera. Yogere naawe Lawino Dokita Kaddu anaatera tuuka. Bw'oba ogenda mu mbuga y'amazina wenna oyambala n'onekaanekana n'otuukana n'amazina g'ogenda okuzina. Empina bw'osiba emmyufu n'enviiri ozisiiga bimyufu. N'olyoka omyuka n'otemagana. Abakulaba bonna ne bamegerera. Era empina bw'osiba enzirugavu enviiri ozisiiga akuku. Wamala n'asaba tokamba nnyonnyola akuku. Akuku buba buntu buddugavu bumasamasa butera okulegama ku ttaka eririmu olusannyusanyu ng'enkuba yaakakya. Abakazi abakyoli babwagala nnyo era babusiiga mu nviiri zaabwe ne zimasamasa. Ku ludda olulala bwe basiigayo langi emmyufu omutwe gwonna gumasamasa ne gusanyula abalabi bwe bayita akuku. Owedde ono gwendirayo munnange mukwano Lawino Guyanda agamba. Lawino yongera bagambe omubiri n'ogusiiga butaava mu ntungo wenna n'omeenya. Ekitangala ky'enjuba egolooba bwe kikumulisa obulungi kiti ebiba by'olina mu kifuba ne mu mugongo byonna ne bimasamasa. Osinga n'emmunyeenya okuyakaayakana. Bw'ozina n'okyamuka obulungi ota akatuuyo k'akawungeezi ne kakuyitamu. N'akabiina n'okikinaza wenna owoomera abalabi n'okirako ekibala kye bayita Sekandi Kakembo Juma. Butereevu wamma Sekandi Kakembo Juma weebale nnyo ate weebalire ddala. Tuli mu katabo bakayita omuzimu gwa Kasooba. Eyo nebeera nkokonkulu ate kuteekebwa omukyala bamuyita Nansu Bugabeti yaddira mamba ne tubeera nga tweyongerayo gwe n'obeera ng'onyumirwa akatabo n'onyumirwa n'anyumirwa n'olyoka onyumirwa n'olyoka omanya nti ddala obutabo buno bubeeramu ebintu amatende bitagambika. Bannange temwerabira bwe tuba tuli mu butabo buno bumanya nti kino kyekyoto ky'okumanya. Oluwombo lw'olulimi ku kyoto ky'okumanya we wabeera oluwombo lw'olulimi ate wobeera ng'oyigira ebintu eby'enjawulo. Awo no tuba mu butabo n'olwekyo munnange
agoberera obulungi tuli ku kitundu kya 2 kitundu kya kumeka tuli ku kitundu kya 2 butereevu kye tuliko. Tweyongereyo essula gye tutandise bagiyita omuzimu gwa kasooba gwegalula. Gye tulaga birabika biyingiddemu emizimu. Abatya musooke mwebake, abatatya mwe mujje tugende. Bwe namala okutunda emmotoka yange, ebyokuddayo okufuna oba okugula endala n'embivaako, mu kusooka buli kasimbi ke natundangamu nga nkassa ku waligo. Waligo ebeera nsawo nga nduubirira mpeze ez'okugula emmotoka endala, ne bwe zaabanga ziwera ne wagwawo ekintu ne kizisaasaanya, ate n'endala nenzimbaganirako, ate n'endala nenzimbaŋŋanirako awo. Ate era mu kiseera kino emiwendo gy'ebintu we gyekaalamira n'enjala fuulenge neegwa. Ho eba njala y'amaanyi. Bwe ntyo buli kasimbi ke nasimbangako obwala nga nkuba kuwembuule. Wabula nga bwe bagamba nti omukisa nsulo, nange mba ndi awo nsigalidde kutta maaso n'enfuna ogwa nanteze ebulamba, ogwo nno guba mukisa. Nalina mukwano gwange omuzungu yali addayo ewaabwe n'ampa mmotoka ye empya tukutuku. Nkugambye nensanyuka nembuukira waggulu n'enkirako akimezezza okwenjala. Essanyu lyange lyandisinzewo singa nali sitandise kweraliikirira olw'ebyali binnondoola ng'ate simanyi kwe kiva. Nalowooza nti osanga mikwano gy'omuvubuka bwe baafiira mu kabenje ne fiida gyali gyagala okumpoolerako eggwanga, nga girowooza nti nze nagulirira babatte olwa fiida okunnaabira mu maaso nankogobya. Naye ng'olwo lwonna nandibadde mbatanganyulwemu ki bambi abajjukira akatabo bwe twogera bino byonna ebya fiida. Ndi mukakafu nti obitegeera bulungi. Teewo naye yali anfuukidde ekikokko. Omuntu okufuukira ekikokko aba akufuukidde mutawaana. Teewo naye yali anfuukidde ekikokko, olunsi ng'alabika ng'amanyiiko ku bintu bino, naye nga bw'obimubuuza asirika busirisi oba okubuzaabuza ng'atya era ng'alabika nga tayagala kubyanjuluza. Kino kyannyongera okwagala okuwenja n'okusensulira ddala ebintu bino mbituuke ku nsibuko yaabyo, ndyoke ntegeere kye nnangwa. Okuyiggibwa ndyoke ntegeere kye nnangwa okuyiggibwa nga kiri mu lulu, kuba nali maze okumatirira ddala awatali kusigalamu kakonkona nga nali njiggibwa era nga nfuuse nawaalubwa. Nawaalubwa ffenna tukimanyi, abagoberera vidiyo mujjukire vidiyo mwe nannyonnyolera ebyafaayo bya Kayemba. Okutya okwali kutandise okutema empangi, okunyegenya n'okusebaseba empagi z'ekigo ky'obuvumu bwange kwampaliriza okwebalama ekibuga. Bwe ntyo ne ntandika okumaliranga ebiseera byange by'eddembe eyo mu byalo nga nnambula n'okunoonyereza awamu.
n'okuwugula ku birowoozo byange okuvaamu okweraliikirira okw'olutentezi. Bambi olwali olwo ne ŋŋenda e Bukwiri okwegulirayo ku muzigo, mba nkomawo ne nkyama ku petrol station e Kiboga nyongere mu mmotoka amafuta. Nayimirira nga ntunuulidde butatemya ebbomba y'amafuta abavubuka abagatunda balime kumbala mu ffuulo. ŋŋenda okuwulira ng'omuntu ankoonako ku kibegabega. Neekanga ne mmaguka ne nkyuka ŋŋenda okulaba nga ye mukwano gwange mbega bwe twasomanga gwe nali maze ebiro n'ebizibu nga simulaba. Newankubadde oluusi twawuliranga nti kati ali Gindi oba Gindi ng'atawuka mu gigye ku luno mulabye. Twalamusiganya mu ssanyu eritagambika era munnange n'antwala mu kabaala akaali okumpi awo tuweweeze ku mimiro nga bwe tulojjamu. Twanyumya bingi era nze okugenda okwezimuukiriza ng'enjuba yagenze dda ewakiwalabye okulya ebiwata. Nasiibula munnange olw'emityanandu ejembe buto teyanzikiriza kugenda. Yansaba tugende tusule ewuwe nga bwe twejjukanye ebyedda nti kubanga era kyali kutunda mwoyo na kwegabula mu mannyo ga mpisi okutambula ekiro mu biseera ebizibu ng'ebyo. Byali biseera bya fukufuku. Byali biseera bya fukufuku wa nkuba. Oluguudo mwe nali ŋŋenda okwesaza kalakita yali erufuukudde ate nga ntya n'abazigu okunzinduukiriza omwo ekiro ne bannyagulula bwe ntyo nakkiriza nsule kubeera nga siraba kinene kyannyo kimpaliriza kuwumpuguma amatumbi ga budde mbuntuuke eka. Nasanyukirwa byansusso mu maka ga mukwano gwange era ne nkubwako n'omutaka w'ennyimbwa eba nkoko. Bamusalira enkoko. Bwe twamala okulya ekyeggulo ate emboozi eyaffe ey'ababiri n'ekolera buto era kaabula kata n'obudde tubukeese nga tetumanyi. Mukwano gwange yantegeeza nga bwe yali akuziddwa n'aweebwa okukulembera ekitongole ky'abambega ekyenjawulo ng'omulimu gwakyo omukulu kuwenja n'okuzikiriza bakkondo abaali beefudde bakasomba kaddira mu kunyagulwa n'okutemula abantu era nga bakola n'ensimbi ez'ebikwangala ez'empapula. Kasomba kaddira yabeera omubbi. Akubba n'akomawo enkya n'akubba n'agendera n'akomawo ye takukoowa gwe bayita Kasomba kaddira. Ensimbi zino zaali zaalaalidde mu nsi era nga zigootaanyizza okudibaga n'okuziŋŋamya ebyenfuna mu ggwanga olw'okufeebya n'okuserebya omugaso gw'ensimbi entuufu. Mukwano gwange yali awunduliddwako ensimbi zimuyambe mu lutalo lw'okusansulula n'okumerengula n'okwererawo ddala ekibondo kya Nawookeera wa Bakagwensonyi. Abo abasajja be baali basse abasajja be baali basse ku bukomakoma bw'agazigu gano naye ng'ekisinga obubi aganyazi nago gaali gasse bambega be abawerako. Abasajja be be baali basse omwami ono emboozi eno erina engeri gye yawandiikibwa. Abasajja be baali basse ku bukomakoma bw'agazigu gano naye ng'ekisinga obubi
aganyezi nago gaali gasse bambega be abawerako. Buli agaagwa mu buwuufu oba gwe baateeberezanga obuteebereza nti yandibugwamu nga gamutemula bambi. Ebintu bino mukwano gwange byali bimusuza teyeebase ne gavumenti nga bigikulungutanya. Nanyolwa mulo olw'ebyambuulirwa naye musajjawo nga bwe nali kimbuyege mu by'obwambega saasobola kuvuba munnange mu ddubi lya mitawaana gye egyo. Kimbuyege oba kimbuyege abeera muntu kyakayiga, wabula muli nawulira ng'ekkonda linzita era neetamiddwa olw'ebyeffujjo ebyali bikoleddwa, ate nga neeyongera n'okwagala okwenyigira mu kuwenja n'okufufuggaza gagafula gano agaali gakaabya abantu akayirigombye n'okufaafaaganya ensi bambi. Ali atya munywanyi Kasiirivu Kaggwa Henry, munywanyi Ssekaja Yahaya Kiwumbye Engalabi, munywanyi Kalyesu Bulamu Wadda Ramadhan, jjajjange Kabanda Muyira Geoffrey, omukyala Nkobaza Mbogo Sisenakayi, Mulangira Simakookiro Henry Kalemeera, munywanyi Mwesigye Norbert, Male Moses Kavulu Jole Juma, Joseph Nyago Kituuka na mwenna mwebale nnyo. Mbaagala nnyo bannange bannakyoto, mbaagalira ddala. Tweyongereyo n'akatabo. Waaliwo ekirowoozo bwe kyanzijirira nga tekiba mu gakawenkene ago mwe mwali aganjigga. Twagenda twebake nenge ekirowoozo ekyo kisigadde kinkeeta ku mwoyo. Nazuukuka enjuba evuddeyo era olwamala okunywa caayi nensibula nga saagala kutambula lwa kikuula ddima. Mu kiseera kino saamanya nti lwe twali tusisinkana nate omuzimu gwa Kasooba bwe gwali bwegwegalula mu bulamu bwange. Nkuddiremu wano ekirowoozo bwe kyanzijira nga tekiba mu gakawenkene ago mwe mwali muva aganjigga. Twagenda twebake naye ng'ekirowoozo ekyo kisigadde kinkeeta ku mwoyo. Nazuukuka enjuba evuddeyo era olwamala okunywa caayi n'ensiibula nga saagala kutambula lwa kikuula ddima. Mu kiseera kino saamanya nti lwe twali tusisinkana nate n'omuzimu gwa Kasooba gwe guliba gwegaludde. Olugendo lwonna lwali lulungi ddala, saafunamu ng'ozoobano yonna. Olw'ekikuula ddima kitegeeza kukola nnyo. Kati wano yali tayagala kutambula nnyo. Waayitawo ennaku ntono ne tuwummula era nasanyukira nnyo okuwummula kuno okusinga okulala kwonna. Omulimu nali ntandise kugukoza n'akola ntya olw'ebirowoozo ebyeseesanga mu mmeeme yange buli kiseera. Bwe kutyo okuwummula kwantema mu nvuba, naye newankubadde nawummula naye bye ebirowoozo byajeemera ddala okudda mu nteeko yaabyo era ekiseera kyonna byabeeranga bitawuka butawusi. Oluusi nagendangako mu maduuka ebusimbi nga mmaze okukola ku mitonotono egy'awaka
n'okusoma ku bitabo byange, nyumyemu n'okwesaamu n'abamanyi. Bwe munali ntudde mu dduuka ye munnange tuli ku Lwazisannama ne mpulira ng'emmotoka eyimirira. Olwazisannama eba Mboozi naye emboozi etalina makulu. Ne mpulira emmotoka eyimirira. Omanyi bw'oba olina kye weekengera oba kyotya towulira bitooke by'ebigwa. Nasituka ne nningiza ngenda okulaba ng'agasajja 3 bawamatuka mu mmotoka nga be baali bagoba. Nafuluma neeseebulula mpola mbasegulire tebaŋŋanya. Bajjira ddala busimbalaala we nali neegomya ne nnyimirira butengerere nga basimbye. Nze nali omwangu ne mbabuuza nti bassebo kabiiki. Sajja gwe totuleetera mitawaana. Lwaki obuuza basajja babindi? Kobbo nti tewali kabi wabula tubuuza mwami Mukoodingo. Eryo nno ly'erinnya lye nali neetuumye kuba nze gwe baali beetaaga. Kobbo mulabiddeko batugambye nti atera okubeerako erudda wano. Nategeera nga gwe baali banoonya baali tebamumanyi, era ekyo ne kinnyamba okubaanukula ng'amameeme tegakubagana. Ko nze nti bannange nno nange ndi mugenyi muno, wabula mpozzi katubuuze ku mwami nannyini dduuka eno. Nannyini dduuka eno osanga y'anaabayamba. Nanaanuula olutaliga nyingire era ne bannange ne banzigirako ng'omusibe. Bwe natuuka wakati mu mulyango gw'edduuka ne ntegeeza nnyinimu nti ssebo abaami bano beetaaga buyambi. Balina omwami gwe banoonya oba ggwe oyinza okuba ng'omumanyi era ng'omulabyeko bayambe. Ko ye mwami kyoyo ko nze bamukubuulire. Awo bonna ne baanukulira kumpi wamu nti Mukoodingo. Ko ye nti sinnamulabako olwaleero omusajja oyo tatera simanyi naye sinnamulabako. Omusajja omu yatandulula ebigere asala oluguudo mpozzi agenda abuuzeeko mu dduuka eyali ebusukka kkubo. Munnange yamulabuukirira n'alagiriza nannyini dduuka nti owange wamma mwami Mukoodingo omulabyeko. Omwami oyo yajja ne banne gwe beetaaga. Gwe baalagiriza yali amanyi bulungi era nga nnengera nnyimiridde n'abasajja bali. Bw'atu naye kwe kwanukula nti Mukoodingo mulabyeko kyajja ayite wano ng'alaga mu katale. Kyokka weewunya bannanga abantu balina luwugula. Omwami ali wano nabo tannaba kwogera nabo naye bonna bategedde nti banoonya ono kati bonna bawugula bali. Eyali agenda yawetamu nadda. Bonna beevumba emmotoka yaabwe ne bagivuga nga balaga ku katale. Kyazira kunkuba batinkoona nga nange njokya musubi kuddaka. Anti enswaswa eteyanula era n'ab'omuti dugwayo nti baba baseka nga b'omugumu bakaaba. Tweyongereyo. Guno nno gwali gujabagidde era nga ddala gubalagadde. Ebigambo we byali bituuse wali weetaaga kusalira magezi. Wabula abanjigga baali beerimbye. Nali sijja kuddaawo kuleranga lunaku zingira mikono basange awo batte emmome kabe kasinge bagatteko n'okunswaguza bambi naye nno nga baswaguliza kwani
sekonze mukodingo kitange namunkange yebase magombe sekonze weewawo muli nawuliranga nteekwa okubaako kyenkola ku bintu bino naye nga ki era ntya mu kiseera kino emmeeme yange yali tennantemera luwenda lugolokofu mwenyinza okuvvuunukira bino ebyandi obukiika natandika okwewala okutambulanga ekiro naye nga ebyoyerezi bwe bitagwa mu nsi olwali olwo obudde ne bunzibirira mu kkubo nga nva okugenyuwalako ettala za mmotoka yange zaatandika okwaka nga zizimeera zitemereza n'olunsi okuzikirira ddala ate amangu ago ne ziddamu ne zaaka. Butereevu bannakyoto tukyeyongerayo n'akatabo temwerabira tukyali mu kaweffe okubeera nga tukuŋŋaanya ebitabo tuli mu kubeera nga tulaba tuulwa n'okulaba nti tutema empenda okubeera nga ddala tussaawo etterekero ly'ebitabo n'olwekyo ebitabo bino bigenda kubeera nga bituyambako mu misomo gyaffe obutambi bwe tufuna tuyina twetaaga ebitabo ebitufune ku ngero ebikokyo anazzi kuno bibaako kiranga abaana tusobole okubeera nga tubikokyeza abaana tukkirize waliwo ebitabo ebimu ebyabula nga tetukyayinza kubifuna naye kaweefuba oyo nasazeewo mbeere nga mutandikako n'abantu abategeera omulimu gw'enkola ffe tetufaayo abantu ne bwe babeera batono abategeera kye tukola bitwagala abatono tetwagala bangi bakutuleekaanya tetwagala bangi abatalina mwoyo gulumirirwa ggwanga lyabwe twagala abo bokka abatono naye abalumirirwa kubanga nze nkimanyi ne bwe tubeera abataano tusobola okuwangula bwe tubanga kye tuliko tukitegeeza n'olwekyo etterekero ly'ebitabo by'Abaganda twagala okubeera nga tugulawo woofiisi mu butongole kino kyo sijja koowa kyogera ne bwe ginaaba myaka 10 mujja kulemwa mwekka naye nga twayogeranga lwaki ebitabo bye tujjamu ebyafaayo ebitabo mwe tujja ebintu bye tubasomesa olunaku mwe tujja engero mwe tujja ebisooka ebimu yadde twabifuna kuva waka naye ebisinga naffe tetumanyi kati twetaaga okusomesa abantu ba Buganda twetaaga okuteekerateekera abaana abaliddawo nga ffe tuvuddewo tugenda kubeera nga tukwata obutambi buno n'olwekyo ebiwandiiko eby'enjawulo abazungu bwe bajja wano mu budde bw'obufuzi bw'amatwali balina ebiwandiiko bingi n'endagaano ze baakola ze tutamanyi n'ezaatunda Buganda abamu bakyekola endagaano ey'olwenda naye mwamanyaako ku biwandiiko bya Kabaka eyali agenda okutunda ennyanja y'Essese ng'ataddeko n'omukono byonna tujja kubijjayo kye twagala kye kino kati tuli mu kaweefubi bannange Mengo teri byafaayo teri bitabo ebitabo ebikadde byonna tebiriiwo ffe tujja kutambula ssente gy'oba otuwadde oba kutambula genda wonna tujja kuŋŋaanya ebitabo ebyo ebyaliwo edda atwetaaga mutereka giyite library bagenda gitukolera ku mitwalo nga gyegijja 5 si ssente nnyingi ntono nnyo ku bantu abalumirirwa kubanga emisomo gye ntegisuka mu mitwalo 5 buli lunaku n'amagezi twetaaga emmeeza entebe z'abagenyi bu plastic kye oli babanga abuyina oyinza otuwayo bw'oba oyagadde oyinza otuwa ssente n'otugamba tugulemu obwo butereevu ebinaatuuka byonna tujja kubiraganga mu videos zaffe bamikwano muwulirize abayinza okugamba nti ffe Buganda ddala nze ngenda bagulira kompyuta oba laptop tujja kubeera nga tugisanyukira alina room n'ogamba lwaki mupangisa room nga nze nina room leka tukozese eyo mukwano tujja kusanyukira tubeetaaga bwe tuba tusimbira ddala woofiisi z'ekyoto n'amakanda tuyina ekyenjawulo kye twagala okukola abatafaayo kutambula nange nze teri gwenkaka abaneegattako buli lunaku be bangi ate tuyina omusingi gwe tutema butereevu ng'ogwo gugenda kuyamba buli muntu amanyi nti abaddewo ku lulimi lwe n'eggwanga lye ffe tugenda mpola mukwano tugenda mpola
ffe tutegeera kye tukola ate era naawe kimanyi okiraba. N'olwekyo ebitabo ebyo byonna twakafunako ebitabo 2. Reverend Kibuuka Henry yatuwaako ekitabo olulimi Oluganda. Kampani ya Kanani Book Store bwe batubaatuwa ekitabo Kabaka Mutebi Kabaka wange. N'olwekyo naawe twetaaga noli ffe tuli Baganda tetutera kulemwa. Nazzikuno Abaganda tubeera kitole mu kuwangula. Nkakasira na kino tuteekwa kimaliriza. Kati gwe ky'olina oyinza otusonderako twetaaga obukadde obusukka mu 2. Oyinza otuwaayo akakadde omutwalo 15,000. Oyinza otuwaayo gwe ky'oyagadde oba ntebe byonna naye ng'oyita ku ki? Namba yaffe eri 0773276127. Nze Buganda, gwe Buganda, omwana we ye Buganda. Tubateekere bwe tubanga naffe tukkiriza nti ddala Buganda tekolebwa Mmengo wabula w'obeera wonna. N'olwekyo ennamba ye yiyo. Nze Dr. Kebbi Baligeya Nkona.